Hello Lukan. Balamusizzaako amanya gange nze Senga Fefe. Mbeebaza mwenna ba subscribers, returning subscribers. Thank you so much. New subscribers. Ate nammwe abatannaba kusubscribinga nga naye mulondaba bambi mbeegayiridde subscribing. Bintu bye tulina okukola ebisobola okutuyambako okubeera nga tetukoowa kwezina, nga tubeera twezina buli ssaawa. Abaami bangi bagamba nti nze Senga omukyala muzina omulundi gumu ne bintama, naye ng'amaanyi agayina. Ate n'abakyala bagamba nti nze omusajja nzina ogwo ne bintama. Nsonga ki? Kubanga tetuli creative okubeera nga twezina. Omwami n'asiiba awaka n'asobola okuzinayo obuntu buna at least 5 olunaku. Ebintu bye tulina okukola nga abaagalana, ekisookera ddala omukyala olina okubeera ng'osobola okufumbira omwami wo ekyokulya, kubanga omwami wo buli wabeera nga talidde tasobola kuzina biriyo. Abakyala abasinga ebyokufumba twabivaako, tetukyafumbira baami mmere, tugigula mu restaurants, oluusi tugula buntuntu buli awo. Naye omukyala buli wobeera ng'ofumba bulungi emmere, omwami n'alya nakkuta, abeera ajja kukuzina emirundi gyonna gy'oyagala kubanga abeera n'amaanyi. Let us create moments ezisobola okuleetera omwami okukuzina. Zitya? Omukyala yambala ku mpale y'akatimba, osembere awali omwami wo. Bw'oba ng'obadde luli ojjanga emmana ogitaddewo buteesi, oba ng'eri mu ttawulo, leero ggirako mu mpale y'akatimba. Obupale bwaffe obw'akatimba obw'obutedde. Jangu sembera mu maaso g'omwami ng'oyambadde empale ey'akatimba, omulage ku mmana ng'eri mu mpale y'akatimba. Create moments ezisobola okuleetera omwami okukuzina nga teyeetegese, so si buli ssaawa kumulinda mu ekyokulala. Omukyala olina okubeera ng'ofunayo ku bintu ebisobola okusikiriza omusajja oyo n'akuzina emirundi egiddiriŋŋana. Okugeza, waliwo obuleega obuliwo ennaku zino eno, nze nninako akange kaako, akaleega kange kano. Naawe omukyala oba oyinamu mpokka sente, osobola okugulayo akaleega. Akaleega kintu kikulu nnyo mu bintu by'omukwano, nti omusajja bw'atunula kaleegako bw'ati nga tekalabika bulungi, asobola okutama ebintu by'okwezina, omutima ne gufa just n'akuzinamu businyi. Naye buli w'obeera ng'olina akaleega akalungi ate nga kayonjo, kasobola okusikiriza omusajja wo okuzina. Ekyokulala, omubiri guguunya bulungi, naye okuva emisana wenna watuuyanye, tonaabye, teweeyisizaako ka perfume, wabula oyingidde ekisaawe ky'okwezina. Oba kitegeera? Ekyokulala, omukyala yonja enkwawa zibeere nga teziwunya bubi ate nga teziriimu byoya. Ekintu ekyo eky'ebyoya mu nkwawa, nze zange ziizo. Ekintu ky'ebyoya mu nkwawa kitta nnyo okwezina. Omusajja agenda okukubikkula bw'ati. Omukyala ekintu ekirala, yonja enkwawa. Enkwawa zino eno zitta nnyo okwezina, kubanga omukazi buli w'obikkulawo nti enkwawa nga zirimu ebyoya, omwami omutima gufa. Eyandikuzinye emirundi emingi n'akuzinako gumu, oba n'akuzina kituusa mukolo, ndira butafa. Oba kitegeera? So abakyala tweyonja emibiri. Omukyala bw'oba ng'omwami agenda okuzina, yambalako ku necklace, ne bw'oba nga kyonna ekika ky'oyina
kubanga necklace eno esobola oku attracting omwami najja nabeera ngaakuterezaamuko ati ku necklace naakuzina ebintu bye tubuusa amaaso ate bye birina okukola omukwano gwaffe okuguma obuntu obutono obwo bwe bulina okugumya omukwano era n'okukula yambala ku necklace ekyokulala omukyala kuuma enjala zo nga nnyimpi osobola okweyisaako ku kacutex akatonotono osobola okweyisaako akatono naye enjala zibeere nnyimpi enjala empanvu nnungi kuggwa omukyala naye ate woba ng'obadde olumansinga omwami nkiddamu woba ng'obadde olumansinga omwami enjala empanvu si nnungi okukwata obukwasi bwoti ku mwami ku mukira n'omusuna kimubalamu amaanyi agakuzina n'olwekyo tukuuma enjala zaffe nga nnyimpi wobeera osuubira okukwata ku mukira gw'omwami wo enjala zibeere nnyimpi